Akakiiko k'ebyokulonda mu butongole kakwasiddwa amaka gaako amaggya wali mu kibangirizi ky'amakolero ku luguudo olwa 7 Street. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama bw'abadde akwasibwa Ofiisi zino agambye nti kigenda kubayamba okukola emirimu gyabwe obulungi nti kubanga wali babadde mu kanyigo. Amaka gaffe ge tubaddemu eri plot 55 banange mwebale tukulisa mutukulise tuvuddeyo naye tuli wano era tubaaniriza nti essaawa yonna etunabanga tubeetaaga mujja kujja waakira nga watereevu eri enkuba bwe badde tonya amataba gadde gatutawaanya naye tusuubira nti byonna ebisigadde okulaba nti tutereeza amaka gaffe bigenda okukolebwa kubanga National Housing yeewaddeyo era na Minisita wa Works nga bwe muwulidde ali mwetegefu okuwagira National Housing n'akakiiko k'ebyokulonda okulaba nti tutambuza emirimu gyaffe bulungi ate n'okusingira ddala mu byonna nti tugenda mu maka gaffe agali ag'olubeerera erubowa. Minisita avunaanyizibwa ku by'entambula Katumba Wamala ye asiimye enteekateeka eno n'agamba nti ekituukiddwako kikulu okuba nti ebitongole bya gavumenti bitandise okuba nga tebipangisa. How can you fail to manage the building industry in this country? And they said, no, government had neglected us. Government that thought had dismissed us, that we are not available. So I said, okay, I think government is ready to give you the challenge. And we did. We started with this one. Of course, there was, I think the Electoral Commission had found some place, I don't know, somewhere in Luzira or somewhere there. And then they came and said, no, but why do we move there? We have very good space. Then I said, let's have the conversation. Then they came and had the conversation. Good enough, the project was supported by the president, and we found that this was going to save government a lot of money which would have been possibly spent on other things. And akakiiko k'ebyokulonda amaka mwe kagenze kagapangisizza ku kitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku mayumba ekya National Housing. Ekikulu kiri nti ekitongole kya National Housing kirina abakugu, kirina abazimbi abasobola okuzimbira gavumenti ate nga tebatutte ssente nnyingi. N'olwekyo bakubiriza gavumenti omulanga naffe ne batugamba bannange temwesigama nnyo ku kya PPDA okutumma emirimu ne muleeta abantu abava ebweru okuzimba ebizimbe ate nga emirimu gya National Housing mugiraba wano mu Kampala. Naffe ne tukkiriza ti ensonga zaabwe tujja zitwala mu maaso mu kabineeti. Akakiiko k'ebyokulonda we kabadde waatwaliddwa ekitongole kya UNRA ekivunaanyizibwa ku nguudo era nga wano kigenda gaziyizaawo oluguudo olumanyiddwa nga Kampala flyover.